yakuyisizza mu biseera ebizibu nakunogojja ng'okyali mulamu tulina bannaffe bangi nnyo betukuze nabo baafa dda baagenda dda ne tusigala nga bwe tuli si lwakuba tuli bagezi nnyo naye tuli olwa kisa kya Mukama buli muntu yenna Mukama gwatumye akayimba kakano kisa kya Mukama Mwabashayina obulamu twebaze nnyo omutonzi abashayina obulamu twebaze nnyo omutonzi ate tunamuwa kibawadde obukuumi tukulidde mu maggwa nga tulinga ebivuma ze siriimu yansanga nkyalinga akayamba siriimu yansanga nkyalinga akayamba bakubuka bannange ne basanga obundo naye nababwentuusa ndabiridde obalani mulengere wenyirira ndabiridde obalani ani atuusizza oneera mpadde obukuumi yankugula n'ebirwadde ebizimwa n'ebikambwe yankugula n'ebirwadde ebizonga n'ebikambwe yankuyala omukyala eka muyina omutumbi laba wampa n'abaana era mbiina ebireesi okukosa n'ebiwala ate ebiina ebitumbwe mukama tumuweekiffe bawadde ekirala ebeisaabwe etendereza obutonzi abakyalina amaanyi tutandika okubuka linda tutasebbaale alese ebirungo baana wange nange kankyusa omulongo naye kumukama kutonda baana bange kitamwe kankyusa omugongo mukama ajatudde wala ennyo buli mukama gwakunye kuba engalo n'entulo y'amaanyi nnyo bwebinyonyi ebitalima byandibadde ebiryaki ekuza ku mbuzi ze mutenda obukwakwa akitwala n'ebboko eyo gyeriira ebikoola laba bwedde n'obwana nga yazadde abalongo anyambiyambako eyagizaalisa emirembe olabe n'engeri ddaani gye yawonamu empologoma baana bange twagitenderezza omutonzi amwandikudde wamma nalumansi olabye otya nawe atanafuna wandisabye omutonzi buli w'omujjukiza wakisanya kununula obwangu bwalumanga ne tutuuka okusiiba yamwendedde mukeneeka n'azaala ebigambo naye laba wentuusa ndabiridde obalani eyambadde n'ennyimba n'enkuuma omutindo eno esaawa etendereza omutonzi abakyalina amaanyi tutandika okubuka eno tutasebbaale alese ebirungo baana bange nange kankyusa omugongo wakumadda naye kumukama kutonda baana bange kitange kankyusa omugongo weeweeze mukama gyatudde wali nnyo oti 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 mukama okulengera eggwanga okirabanga omuzannyo okulengera eggwanga okirabanga omuzannyo n'ofuna ne potensiyeri okolera abajaasi okwesimba ku byobufuzi n'oyitamu obalani walukago obalani okwesimba ku byobufuzi n'oyitamu obalani ogwo omulimu gwoliko abakuvuganya olutotto omukozi empiira gwe wajjawo obukuumi batunabeere mu Amerika gwe bazaala ebuvumeeri bamusasulira mu ddoola ag'emaanyi ga Katonda omukazi okuba n'ebbaawo ne munyweza obufumbo okwanjula omwami n'omulaga abakadde okutikkira diguli n'ofuna n'omulimwalo wano Uganda ya leero ejjudde amakuuli ekojja ssemanga okusaba otya omutonzi otuukiza lewalwala n'okomayo Magombe nange ntawanye n'abalaba abanjika obuweewo ate nga baali bannange nga n'olumu bayamba nga twafuuka baluganda era abakoze endowooza era baabwe beefuula ne babanga abatujju Katonda wange nsaba nkulompera omusango abantu bewankwasa banfuukira omuteego beetegudde kasita gwosinga okubanga alaba basikaddala nyingoma baana bange twanditendereza omutonzi
abantu baagala ziri ez'edda tobabuzaabuza sebbale weefuge oyo oyambaddenga muto kyokka ennyimba oyagala kuyimba z'abavubuka Navuma mukyala era nga bw'omanya eddalo ly'abaana. Navuma mukyala era nga bw'omanya eddalo ly'abaana. Mu kifo ky'osiibye otya nno namubuuza nti osiiwuuse otya nno. Taata yakuba kibooko n'azissa mu kisenge n'asibawo. N'aleeta enkota ya ndiisi mazima eyeegedde buulukuseeti ate andagira obutagiryako. Sanyiga nga ndi muto naye nno wenkuze n'ekimanya. Omwana akuzibwa bw'atyo naye si ku baana abaleero. Tomulabanga n'okuyimba kati kuweddemu enfata abantu tukaalya bakaalye. Ndowooza ekkula lya ssente lyeriresa abangi mu by'okuyimba. Omukubi wa ssemutundu bwe ziba zibuze kaddukiro eno era osiŋŋaana ku telefoni. Saasiraba wagisimwa batola ssente okugula ennyimba. Mu mazima nga nabuyimba nanditadde etteeka mu by'okuyimba okutwayibula nsibwa emyaka. Nammwe abatulaga ensangi wabweru mu by'okusaaga Obuganda. Abasaana b'etteeka baana bakitangaye. Okutwayibula kutwalibwa epoliisi. Kale ebifu by'okuswaza ekisaawe. Abasaana b'etteeka baana bakitangaye. Alimirwa Kabaka Odongera ebitiibwa. Olumu twali mu kisaawe nga tugenza okulaba endobo ne maama. Twali mu kisaawe nga tugenza okulaba endobo ne maama. Sabata yasookawo awo n'ayimba ennyimba zaali ttaano. Ssemakula yeyaddako awo era tuli mu kikaatu kya Mutenda. Kojja abamaliriza ati Kamiliyoni n'atandikira awo. Enduulu n'eraliira ne yalina kyakola n'akireka awo. Kamili bw'amala okuyimba ne kireeta omulalusa mu manyanse naye bamwamba yera sitakiisi. Ng'ayimba Sambagala ati n'abali awo Katonda abalimye. Nga Sambagala ati n'abali awo Katonda abalimye. Lwendulo yamuwaganga ne yeetema sipeya ku siteegi. Ekoofiira gye yasooka n'agikasukira abo mu kisaawe. Amanga ago n'omujooza bw'eyambudde atulaga ebbodembu okusuubira nti bikomyawo. Enduulu n'esaanikira konfe kantunule nga b'essineema. Genda okwetegereza nti nga Sabalasita ali mu pijaamu Sansira Kale yajja ne maama. N'ebidongo byakomaawo nga buli omu agenda avuma abayimbi abali abaayimba ddala obulungi. Lasitakiisi yakomalirawo. Abayimbi abayimbira eno nsaba tukomye okukoppa abazungu. Abayimbira eno nsaba mukomye okukoppa abazungu. Kalica y'Ebulaaya bayanjawulo nnyo ku ye Uganda. Okukunama ku siteegi mujja tubuuza bwe tujja sukaali. Ne bwe muli obeera muyimbi mukomye tulaga ensambi ku siteegi. Abantu abatuwa ssente waliwo oluusi abajja n'abazadde ne bannaddiini babeeramu omwo. Wabula ne bava abayimbi abatukuumidde omutindo omulungi. Ne bava abayimbi abatukuumidde omutindo omulungi. Basaba tugenderawo temwettalira nduulu z'abakyamu. Abamu abatamirivu ate oluusi babeera basunzi ne bamukyusisa endowooza bambi. Kati ne nfuna ebbaluwa ya poliisi ndyoke nnumba omuntu ku siteegi buli anaabe mulanga tumukwata. Yenza Ssebaale Frederico.
Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.